Poliisi y'eggwanga lino Uganda yeeganye ebigambibwa nti omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubiddwa essasi, egamba nti ono yennyini ye yabadde yeetaddeko obuvune ng'ayingira mu mmotoka ye. Olunaku lw'eggulo Kyagulanyi yakubiddwa ekiteeberezebwa okubeera essasi mu bitundu eby'Ebulindo era n'addusibwa mu ddwaliro ensambya nga biwalataka nga n'embeera ye si nnungi. Wabula omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Rusoke agambye nti bano baabakaganya edda n'eddimu lyabwe ery'okunoonyereza nga poliisi y'eggwanga, kubanga poliisi erumiriza nti Kyagulanyi yennyini ye yeetaddeko obuvune, kyokka ate n'ekibiina ki National Unity Platform nakyo kirumiriza nti ate poliisi y'eggwanga ye yamukubye essasi mu kugulu. Yakyaddeko mu maka g'omwami omulooya we bayita George Musisi nga wabaddeyo omukolo eyo e Bulindo ekira municipality mu Wakiso. Kati omukolo gwo ne gugwa bulungi, naye bwe baamaze omukolo abapoliisi ababadde ku ground batugamba nti yatandikidde awo ne batandika okukola mu luzungu kye tuyita procession, okutambula nga ne bava mu mamotoka. Kati ne wajjawo embeera era n'oluguudo ne baluziba, so abapoliisi ne bamuziyiza ne gurupu ye. Wabaddewo akanyologana awo era batugamba nti mu kanyologana ako bo kye balabye ize alabika yafunye injare bwe yabadde gezaako okudda mu mmotoka ye, nti so naye ate ye kusiye nga Kyagulanyi ne ttiimu ye bo bagamba nti baamukubye essasi oba yakubiddwa essasi. Kati kye tusazeewo nga poliisi is of course tuliba tulina okunoonyereza okufuna amazima ge galiwa gennyini. Kye tumanyiiko is bamutute mu ddwaliro. Mu kiro ekikeeseza olunaku lwaleero akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti y'eggwanga Joel Ssenyonyi yategeezezza bannamawulire nti mukama waabwe ajulidde kulongoosa kugulu era abasawo bakola buli kyonna ekisoboka okukakasa nti bataasa obulamu bwe.